Bw'abadde ayogerera bannabyabufuzi abazadde n'abayizi abakungaanidde ku Shades Gardens e Mukono, akulira Eklezia ya St. Paul Frank Njuba agambye nti kino kye kiseera bannabyabufuzi okuvaayo bayamba abaana abatalina mwasirizi okuyambibwako ku byenjigiriza. Frank Njuba annyonnyodde nti enkolagana wakati wa bannabyabufuzi n'abaana abatalina mwasirizi esobola okuleetawo embeera ennungi mu baana bano. Ayongeddeko nti senga n'Eklezia tebeeramu bantu bagumiziddwako eyinza okubeera n'ebizibu ebitali bimu omuli n'okuzza emabega ebyenkulaakulana. Ng'Eklezia tukimanyi nti omusingi gw'Eklezia guyimiridde ku bato. Omuntu atayigirizibwako abeera muzibu nnyo, kuba buli kimugwako kyonna akitwala nga bwe kizza, okusengejjako kuba kuzibu. Awo nno bw'obugumya ku muntu kitegeeza nti anaasengejjanga ebintu ensonga nga bwe ziba zizze, kyangu nnyo okulaba naga nti kino kikyamu, kino kituufu, kino. Bannabyabufuzi omuli omubaka wa Paalamenti akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke ssaako mmeeya w'ekibuga Johnson Muyanja Ssennyunga beeyamye okuyamba ku baana bano abatalina mwasirizi. Bwe nali nga nsoma, maama wange ne taata wange baali balamu. Naye olunaku lumu baagamba ku ssomero tugende bawandiike bamulekwa. Kye nakola ne tugenda ne twewandiisa mu bamulekwa. Naye nga taata waffe gyali ne mane. Bwe twaddayo eka ne tugamba maama titwewandiisiza mu bamulekwa batuwe school fees. Ku mulembe gw'Obote bamulekwa babaterangawo gavumenti nga yebaweerera. Naawe kikole, kwatayo abaana basatu ku kyalo batwale okubasiima, sasula esatu tujja kukubira mu ki, sasulira abaana batereezamisana nga Honorable Nambooze bwakoze. Ensangi zino abaana bawera ddala 200 be babadde bayambibwako mu byenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo nga bannabyabufuzi begattibwako abantu abalala.